nawuliddewo nalabo Kivumbi ng'abalimba musebe waabwe Butambala teriyo Kisaawe naye yawa Masaka site Kisaawe banna obwo obulimba ate nga bususse ewamwe Butambala temulina Kisaawe ate okiwefe ab'e Masaka tukulinako kakwate ki gwe Muwanga olyoka otuwa Kisaawe ono onalabo Masaasi Mpuuga yankubira essimu ku makya naŋŋamba tuuka mu ofiisi saawa 2 ne Wonalebo Juliet Kakanga n'agamba alabye mu bajeti nga mulimu sente ez'ebisaawe 2 ekimu Hoima ekimu Akibuwa kiriraŋŋo n'aŋŋamba n'atugamba nga tutudde tubeeko kye tukola abantu b'e Buddu ffe tunaabagamba ki nga tuyisa bisaawe by'abalala n'antuma e Masaka nenzija nendaba yinginia ne town clerk ne bakola ke bayita ka concept note ak'ekisaawe n'adduka n'agenda owa speaker n'agenda owa minister of finance ne bakkiriza ne batuwa biliyoni 18 n'ekitundu. Muwanga tatuwanga Kisaawe waki teyakyewa bwe bampa oba Lords Committee buli mwaka tufuna biliyoni ya sente tuzigabanya bwe tuti miliyoni 4 disigala mu kibuga wakati kwe tukoze pavers temuziraba temulaba ebikubo byonna nga biri mu pavers tewali kibuga mu Uganda kyakoze ekyokujjako Masaka City miliyoni 3 buli mwaka zijja mu Kimanya Kabonero miliyoni 3 ne zigenda mu Nyendo Mukungu muno tuguddewo enguudo ezaali teziyitibwanga mu tractor okuva Katonda bwe yatonda ensi eno olwaleero enguudo nyingi tuzikoze temuziraba Luteete Kabukolwa luguudo lupya Kitanga Kyenvubu luguudo lupya Kirimya Setaala twalukola ovuga n'ojjako n'emikono tukoze tufunye enguudo ze tusabye mu gavumenti ey'owakati eza kolas buli luguudo lwa kolas lwolaba tuba tulujje mu gavumenti ya wakati emabega keeyo ow'ekitiibwa Honorable Katumba Wamala yatuyita n'atusinkanawo ku rawundi y'ekijja bwe yali avaawo ne mugamba sebo nsaba oyimirire waggulu waliwo kyenjagala okulaga ku bbanga n'ayimirira ne ttiimu ne mugamba sebo lw'oluguudo lw'olaba nze nakulira kuno ku mulembe gwa Idi Amini n'Obote 2 lwali lwa kolas lwe lugenda ku ddwaliro erisinga obunene mu Buddu ne mugamba laba lwe lufaanana mbadde nkusaba olutukolere ne mugamba oluguudo luno lwa Odikumbu wali waggulu emmotoka bwe ziba zambuka zidde emabega ne zitta abantu tukolere wano ebiroole biyite wano n'ayita bayinginiya n'asalawo oluguudo olwo naawe ekiragire enguudo 2 ne bazikola omulundi gumu ye yatuwa oluguudo olugenda ku Kereziya ekitovu ne lwongera ne lugenda ku ddwaliro ekitovu ne luvaayo ne lukkirira mu Nakayiwa n'atuwa oluguudo olugatta Nyendo ku luno olw'Efiira n'atuwa oluguudo oluva ku Kako ne lugatta ku lugenda ku mwalo e Bukakkata nawulira abantu aboogera emabega keeyo twava mu kalulu ne mbagamba abaana baffe bangi baabasiba tuteese ne gavumenti abaana abo babate ne mpulira abajega kakati oyo bamuguze gavumenti yamututte n'enseka memba wa palamenti omulimu gwa mu mutuma kwogera na gavumenti nteekwa okwogera ne gavumenti mbagireyo ebyammwe bwe tutogera na gavumenti mwagala twogere naye Rwanda mwagala njogere naye Tanzania
mwantuma mu ya Uganda nteekwa okwogera nayo. Emabega kaawo baali batwala emmwanyi zaffe era twakeera mu ofiisi ya Honorable Masasi Mpuuga nga nze minisita we owa agriculture. Nangamba genda ku floor ya parliament tutandika olutalo olununula emmwanyi zaffe okuva mu mikono gy'omukazi gwe bayita Pineti. Nengenda ku floor ya parliament nenjogera emmwanyi Pineti ne tuzimusuuza ne tuba twakazimusuuza ate ne wajjawo kino ekya UCDA. Kwolwo nengenda mu ofiisi ya Honorable Mpuuga ne mugamba nze abantu mu bannaMasaka akakiiko kange kasazeewo kagenda kulaba pulezidenti Entebbe. Ne mugamba nze ku lw'emmwanyi ngenda kagenderamu nteekwa okubuulira pulezidenti ebifu bye bamugambye ku mmwanyi. Nengenda mu State House ebyo bye babalimba ng'ogenda mu State House ng'okyuse oba wakyuka dda oba wakola ki oba wakyuka dda okuyingira State House kikukyusa ki? Ate nze bwanika mumanyi nali njagala State House ate njijjako ki? Nze nesimba ku bwa pulezidenti ate oyinza okuŋŋamba ntya mu State House nga ntyayo ki? Bassebo ne banyabo emirimu gye mwatutuma tugikoze. Gavumenti yeewoze sente endala ez'okukola enguudo mu Yusumid 2 baapimye oluguudo luli olwa Old Mbalala abali ku luguudo luli oluyita olugenda eri ku nnya. Oluguudo baalupimye mu Masaka Kimanya Kabonera bagenda kukola oluguudo lwa Neekongolera okuvaawo ku Super paka ku Kidda kilomita 3. Bagenda kukola oluguudo lwa Old Kumbu. Bagenda kukola oluguudo lwa Link Bukoba Link. Bagenda kukola oluguudo oluva ku lwa Kigambo oluyita wansawo olugenda paka ku luli olwa bypass. Ezo zonna za kolasi. Mu NDP 4 twasaba ono ye yakikulira bwe bagireeta mu parliament n'atutuuza tuteekemu enguudo za Buddu ne tuteekamu oluguudo lwa Kyabakuza Mateete Sembabule era bagenda tuteekako kolasi. Ne tuteekamu oluguudo lwa Kyabakuza Kiwangala nalwo Mweruli. Abo be babaka ab'ensonga abo be babaka abaki tubasaba akalulu tuddeyo twongere ku mirimu gye mwatutuma. Nze ne Honorable Juliet Kakande twasazeewo buli muluka tugenda kugulira tentisi 3 n'entebe 500 bye mukozesa wabeerawo ebizibu. Ewange wali ewaka mwab'Ekyabakuza mutambuzaawo bigere. Ngenda kuteekawo ebyuma bya disco bw'oba obyetaaga ng'obinoni. Olwo ndyoke mbuuze abavubuka lwaki towasa? Olina tenti 3, olina entebe 500, olina ebyuma bya disco. Bw'oba weetaaga kebera tujja kukebera. Oteekwa okuwasa. Oteekwa okukola ki? Gamba omuvubuka oyo akuliranye tujja kukebera. Tujja kukebera. Oteekwa okuwasa. Buli kye twetaaga kijja kubeerawo. Buli kye twetaaga kijja kukola ki? Kijja kubeerawo. Tugenda kukola Kimanya Kabonera Masaka City. Honorable Masasi Mpuuga Nsamba ng'amaze otukulembera ekisaawe ekyo twasazeewo nti mu kisanja ekijja buli muluka tugenda kufunira ekisaawe
abaana baffe abavubuka abawala we bakolera ebyemizannyo mu kisanja kino nga bya uniform ezisuka 8 emyezi 2 egiyise nagabya uniform 40 emijozi 40 abagirina ogiraba quality yayo eringa ya Barcelona ya mulembe nnyo. Tugenda kukola nammwe tukyuse ekitundu kyaffe. Nga mmaliriza wano nga bwe mbagambye nafunye emikwano gyange Abachina, tugenda kukola ffenna. Zino ziri acres 5 tugenda ziteeka mu industries wano mwabavubuka mujje nga tutaddewo musabe emirimu. Tetusobola kubeera na kibuga omutali industry. Ngenda kutandika na kyuma kya mwanyi ekigradinga. Bwe mmala tukole ekyuma ekikola kaawa. Ngenda kuleeta ekyuma eky'amazzi. Ngenda kugula ekyuma ono mukulu Simbwa ekyuma kya sabuni ye yakindabira we kiri n'akiŋŋamba ono kiri China. Ngenda kuteekawo ekyuma kya sabuni wano. Tuteekwa okuva mu bwavu. Tuteekwa okuva mu ki? Maliriza bweti ono omusajja ow'ebyennyanja namulabyemu muno. Yagoba abantu baffe ku nnyanja n'abaziika mu mazzi. Kati atulumbye ku lukalu naye tuli b'amaanyi nnyo ku lukalu. Era mumulabule tetugenda kumukkiriza ku lukalu wano ewaffe. Mumutegeeze yatujogera ku mazzi ne si ku lukalu. Ate mmwe abakimanya kabonero kambabuulire kino. Bw'olonda omuntu ow'ekitundu ekirala era ebintu abikwata abizza waabwe. Kati temwetantala, temukola ki? Maliriza bwenti ffe tuli ba kibiina bakiyita Democratic Front. Omulundi guno tetwaleese presidential candidate. Tuyina ensonga zaffe kambabulireko ezimu. Ensonga esooka tuli kibiina kipya tetweteeseteese ku bwa president. Kubanga obwa president muteekwa kubeera mu ggwanga lyonna. Ekyokubiri, Honorable Mpuuga yaleeta amateeka agakyusa ebyokulonda mu palamenti. Bannaffe ne batagategeera. Kamba weeteeka limu ligamba ti bw'olonda wano ekyabakuza trading ebivudde awo bibeere byankomeredde. Olwaleero si byankomeredde bwe bituukira e Kampala nga bikyuse. Bannaffe ne batakola ki? Kati bwe tuba tetwaleeta presidential candidate, waliwo ba presidential candidate abaliwo, mulonde oyo gwokkiriza nti wankyukakyuka. Bw'oba olonda bw'oba okola ki? Bw'oba olonda gwokkiriza tyagenda kututuusa mu ki? Mu nkyukakyuka. Bwe tuba tetwaleeta tetusobola bagamba nti tolonda. Waliwo abambuuza lwaki totubuulira gwe toyina mutwe? Nze nkulowooleza ng'obeerawo nga tosobola kubaako gw'olaba. Mutunule mu baliwo olondemu gw'olaba owaki? Ow'enkyukakyuka. Ekirala ekyatugaana nga mugenda tugamba kakati bano balabika bazze nga balina gwe baagala okuyiikiriza. Kaakano tetumuyiikiriza. Mutuvunaana ki?
kyembabuuza buuza akuliraye nti Abedi omuvunaana ki? Ono mpuuga presidential material nnyo, muteeketeeke nnyo, tuba kumuleeta. Mwali mugenda gwa mu kabenje ne tugamba katuleke kabenje kaleme kubeerawo, kati mutuvunaana ki? Mumbuulizo yakulya nti abo abasajja newankubadde olina omutima omubi obavunaana ki? Obagaza ki? Obavumira ki? Ani yakuloga okuvuma abantu abalungi abafaanana bwe batyo? Basebo ne banyabo ebirala nja byogera olulala, naye mmaliriza nga mbasaba akalulu abakimanya kabone n'abakyabakuza abanaawo omugalati yakolako bwoti